kuba hivi. Bakusanzeewo nabadde ngenda kugula mmere ku 911 so obuyayi ne saafunye na mmere ne kati enjala ennuma sinnalya ekkomero lisanze otya sofa teribadde liri kuba siina musango siina buzibu bwonna kozi nga gumaze okunzika mubi naye okuba tekunzisemu essaawa eno siina buzibu. Olowooza nsonga ki yakwasiza? Bangambye mbu kafyo naye zinali ngenze kukima mmere ate mbeera kumpi zaadde saawa zaadde essaawa ndowooza bbiri. It was late. It was late and just lwakuba I was too hungry and I couldn't handle it. abasinga bagamba babasanze mu bbaala. No, waliwo be basanze mu bbaala ne wabweru so kati nze I was just part of those who were outside. Ani yabadde ne mu road? I don't know. I just have no idea. Bano bamanyi? Sibamanyi. Toka kuyitaani? Dr. Trisha. Okola biki? Kola bingi ne student. Oli student. wakudukanya bbaala ekikontana n'akawayo 11 akatundu akasooka nga kikontana ne minisitule y'ebyobulamu ekigendereddwamu okukendeeza ekirwadde kya COVID-19. Kigambibwa nti Nahabo Innocent mu nnaku z'omwezi 14 omwezi ogw'Okubiri mwaka 2021 ku club 911 launch esangibwa Makindye division in Kampala district wali oddukanya ebbaala ekikontana n'enteeka erikendeeza ekirwadde kya COVID-19. Nahabo Innocent kituufu ssebo omusango gw'okubiri gwa kujeemera oba kuyisa mu ssaawa ezaateekebwawo okukwasa kwatu ekigendereddwamu okukendeeza ekirwadde kya COVID-19. Kigambibwa nti mwenna nga bwe muli awo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okubiri n'ogw'omwaka 2021 ku 911 launch esangibwa ku Salama Road Nakirya Kampala district mwasangibwa mu kiraabu eyo obudde bwa kafyu buyiseeko. Kigambibwa nti mwenna nga bwe muli awo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okubiri n'ogumu mu mwaka 2021 ku 911 launch esangibwa ku Salama Road mu Makindye division mu Kampala district nga mumanyi ate nga mulina ensonga zammwe mwagaana oba mwajeemera ekiragiro ekigendereddwamu okukendeeza ekirwadde kya COVID-19 era nga mwali mukuŋŋaanidde ku bbaala oba ku club ya 911 esangibwa ku Salama Road nga temwambadde mask era nga mwali mutadde ebiragiro bigendereddwamu okukendeeza ekirwadde kya COVID-19. Nahabwe Innocent omusango gusembeddeyo okusomerwa mutuufu.
Bamusango egibabulanirwa kwawedde neera eri abo abeeganya emisango asaba omwali wa gavumenti asaba kooti ebawa olunaku omusango gutandika okuwulirwa n'olwaleero era ayongedde n'asaba omwami wa gavumenti nti asaba tuweebwe akaseera katono gasobole okunnyonnyola abo abakkiriza emisango butya bwe byali. Your Worship, I have a minister reports time, just straight out parade the sureties, but due to, I think due to the arrangements, they weren't able to call everyone and they're right outside. I don't know if this is Your Worship, that maybe the office. Let them sit down. In just 2 minutes, I will be brief. Your Worship, I have Pius Kamusha and Robert Musinje. They are the directors with him. Pius Kamusha and Robert Itwara Musinje. The rest are Monday until Friday. The facts are not ready. You should know that the ones who court could be kind also. The facts are not ready. You didn't hear properly. Much obliged. What do we do? Because Because of Your Worship, I'm just thinking, since we also want to reduce the congestion in prison, those who have made it easy for courts, this court could consider the fact that we are also trying to reduce congestion. Is that a breach of procedure? No, Your If Worship. the state says the facts are not ready, is that a breach? No, at all, Your Worship. And what's their concern now? What we see on Friday is not very fact, eh? Uganda.